Omulabirizi w'Emukono James William Ssebaggala mu kugenda okusinkana Katikkiro Charles Peter Mayiga awerekeddwako mukyala we Tezra Ssebaggala n'abaana baabwe asoose mu kafuko ne Katikkiro nga tannasinkana bannamawulire. Mu kwogerako eri abagenyi be Katikkiro asoose kwebaza omulabirizi olw'obuweereza obulungi kuba buli bwabadde ngadda mu bitundu ebyetoolodde Mukono ku mirimu gy'Obwakabaka abadde nga yanirizibwa bulungi. Mukyagwe kubanga essaza obulabirizi bw'Emukono bulimu essaza ly'Ekyaggwe ndowooza n'ery'Ebugerere n'Ebuvuma, naye buli lwenkoze emirimu mu bitundu ebyo mu masaza ago ku ludda olw'ekkanisa gy'atwala mu masaza ago sirinawo ensanze buzibu wadde n'awamu. Mu ngeri yemu Katikkiro ajjukiza abantu ba Katonda okukimanya nti emirimu gya Katonda okutambula gyetaaga obuvujjirizi bw'ensimbi nga kino kyeyoleka nnyo naddala mu nkulaakulana ezibeera mu bulabirizi era nti kigenda kuwa ekifaananyi eky'amaanyi eri Bishop anaamuddira mu bigere. Emmotoka zinywa amafuta, ennyumba mwasula esasula amasannyalaze n'amazzi, essente enkalu bwe zitabaawo emirimu gya Katonda nagyo gisobola okuzingamu. Katikkiro yeebazizza obulabirizi bw'Emukono olw'enkulaakulana ennungi naye ng'omuntu kw'ossa n'Obwakabaka kubanga ebiseera bingi Obwakabaka butambulira wamu n'enzikiriza. Omukululo gubadde gw'amaanyi nnyo era nkakasa nti abanaabaddira mu bigere bajja kusangawo omusingi banaayongereza. Mu buweereza buno Katikkiro yeebazizza ne mukyala w'omulabirizi olw'okumukwasizaako ne batambuliza wamu emirimu. Omulabirizi Ssebaggala yeebazizza Obwakabaka olw'obukulembeze obulungi bwe basobodde okukoppa nabo ne batambuza ekkanisa nga y'ensonga lwaki bazo. Naye nga byonna twagala okwebaza kubanga obadde rolomodo waffe. Tubadde tukuyigirako ebintu bingi era Emukono tukoze ebintu bingi. Ono era ayongedde ne yeebaza Katikkiro lwa pulojekiti y'emmwanyi terimba gy'agamba nti yakomeddewo ddala mu bantu ba Buganda wadde nga mubaddemu ensonga ezitannatereezebwa. Amaanyi g'otaddemu ag'okulima emmwanyi tweyanza nnyo kubanga abantu baffe batuuse ekiseera ng'owebuuza wawe bajja ssente. Nga tannagenda Mengo, omulabirizi Ssebaggala asoose ku Yunivasite y'Obukristaayo mu kusaba okutegekeddwa abayizi abaasomerako ku ttendekero lino okuli n'omubaka Gilbert Olanya owa Clark South abamusiimye olw'okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abavubuka. Canon Dr. John Ssenyonyi eyali amyuka Chancellor wa Yunivasite eno n'abavujjiriza okuva mawanga g'ebweru beetabye mu kusaba kuno. Aba UCU bakuliddwa omumyuka wa Chancellor aliko kati Professor Aaron Mushenjezi ne bawa Bishop Ssebaggala ebirabo okumusiima olw'obuweereza. Tumusiibule n'ekitiibwa nga tumwebaza emirimu kkola amalungi gy'atukoledde. Basuubira okuba nti baafiiriddemu kigambo kya nnaku nnyo kubanga bw'okuba akafaananyi olaba gwokya abantu abalaba abategeera basobola okwerwanako naye ate abaana ate abazibe b'amaaso abatamanyi na kkubo wa waayinza kuddukira